Chati Marbeka! Oh, Mom Sako! Mumero! Lulata! Hey! Hey! What a good about your watcher. You. That's a graduate to them. What's your cappuccino? Where's a complete pitching? What you feel? Pitchano. For your get up, what you know. Inside the Mava. In a moment, I see. Find someone new. So this is someone. Yamba like one. Yeah. Can I to Kafuna Chilano? Like the pitching yellow. Hey. Oh, you know. Hey, kamugada wange. Twana kula hiyo. Rena wele kama kesi kuwa. Kora upgrade emyaka gifite pichi mingi. Hati sida mu motoka. Isijua sense motoka. Ulira. Yana kutwala success motors. Okure waka utotekera site ezo je kusesula kumpula sesula kumpula. Kuwose 50%. Takuwe motoka. Wemba wako sege dampa motoka. Na eni haka kunna musabuli ku pichi. Bwetula abantu okuzerwa kwanja abantu bakumanyifa abakumanyi. Olwokumpya abantu balowooza oli mwana muto. So nga ate oli musajja mu. What up? Tokubya nnyo. Tubanjule Success Motors. Abagula n'okutunda emmotoka empya n'enkadde ezikozeeko. Weggula wa account ne Success Motors. Teka emitwalo 5 kyokka. Utandika okuvuga. Wasanga nakowa Ginger Road Masuka Pepsi Cola Plant. Kampala, Uganda. Ofuna ku ssimu 0707-787-650 oba 0778-888. Nyanya Success Motors. Walk and drive out. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Shonji koze njale nnuma leero. Naye in due course ebyokulya bijja kuba bituuka. Faiz Cafe sebo gwolabika lw'oyagadde. Naye omwana oyo Faizo wabula otuuka eggwanga n'olyesonyiwa. Anyway, olunaku olwaleero to so many of you, I have your darling. Naddala abawagizi ba Firebase. Omaye Uganda nga banakuba basooka kussa mu target. Dr. Kwefulukuta ndi naye olunaku olwaleero. Era tugenda kuba tuwayawayamu kimu bibiri wano ne wali. Oli otya Dr. Kwef? Soko pozingemu katona awo. Sebo? Hello? Kwefulukuta bayina sente. Ndi waneno mu gardens. Ajje mu garden. Negwe. Bukirira bwoti wansi eyo nonge wali ka sauna mu gardens wendi wano. Ababuuze wooli. Yes, so for yamalo mu yali site musajja ina sente zembaga pozingamu. Kujja fees z'abaana. Kale katusooke tupozingemu ajje fees z'abaana. Ndoza n'ebyokulya nga bwe bijje omwana ebyokulya wooyo. Ebyakulya fruits. Wabula banna. Simanyi nakumanya oba omuntu anaafuna kalya ku jevaini wano. Amale kale. Bino bibyoloni. Tandikiraawo, otandika okulya. Nze naye kantandikire wano. Kati sooka ojjeko, tusooke tugire tudde. Tata pichichi. Sikudeto ne balando. Ulina abaana basatu kati? Yes, sir. Waliwo omusanga awo. Sebo, olaba abayagalamu ebyabwe ebitabakwatako bazaala ate olonza ayagala ebinkwatako. Awasa n'owasa. Sebo no ne contribution yo yaliko ku mbaga. Now, ngabe nabasubiza ku Saturday. Dr. Kwefono tuliwo kwogera, of course case study egenda kubeera Spice Diana.
I don't know. Baserebu baffe bandibadde bakola batya. Kukyaki. Abantu bavuddeyo okwambala Spice Diana be yagenze wa Evelyn Lagu. Ne beekubye ebifaananyi n'ateeka ku internet. Nga baga nti yandikoze kintu ekyo era Spice. Well, someone could raise a legitimate point. Yes, kituufu. But then what about yes celeb aina kola atya abantu okumanya nti ku ssente ze bamuwa oba ze bamuwagirako addiza ku bantu omanyi okuyimba kyekintu ekikyasinza okuba ekyekisiru nti tekikulaga wa gy'ogenda kukoma. Actually si kuyimba emirimu gyaffe egisinga naddala abali mu butaala bw'oba ogutandika tegukulaga wa gye gukutwala nti okuyimba omuntu atandika ayimba mu bintu bye omusambi w'omupiira atandika asamba mu awo bintu bye ontegeera tatera kumanya wa gye kiggwera alabira awo ng'oluusi bamugye wano ne bamutwala ne bagenda ne basambamu scout eyo gy'amusanga n'amugamba nkutwala mu viro bankutwala mu tiimu ey'amaanyi kakijjanga surprise so ate emirimu egimu nga bw'olaba obwalooya emirimu emisomo egitali talent osoma obwalooya nga kuliko guidelines kuba obumanyi ekiggwera tikiggwera ndi mu kkooti nga mpoza misango naye okuyimba abantu abasinga abayimbye ennyo betulowooza nti bamalira ku international stages tebamaliddeeyo ate abatalowooza nga nako nti aligenda ne ku international stage n'agendayo kati wawendaga tetuli prepared for stardom mu Uganda we are not prepared for stardom nti omuntu ayimba bintu bye n'akuba oluyimba nga bw'olaba Aziza Ziyoni bwe yakuba nkumira omukwano yalulekana mu studio n'agenda e Japan baamukubira bukubizi nti lufuuse ekirala kati agenda okudda asanga oluyimba lunene kati nannyini luyimba tafuna mukisa to be prepared how to behave when you have now that you've hit the big stage. Thank you. Kakati the PR department kyekimu ku bintu ebitaweebwa kitiibwa mu entertainment industry yaffe nti ffe abayimbi abasinga bakulabanga kusaaga mu busaazi saate mu mawanga amalala okuyimba bagufuula mulimu ddala ffe tetunagufuula mulimu kyovula tugiyita entertainment industry si entertainment bali bagitwala nga entertainment business nti amanya nti tuyina business yaffe nga bw'olaba CBS nti CBS tutunda mpewo we need a marketeer we need a sales person we need a PR we need management we need hierarchy nebeerawo nti otuuka n'ogamba ntunda ki nti Kasuku ye muyimbi wange to producing ki music yeetaaga ba sales persons nga CBS music yeetaaga executive director music yeetaaga byonna hierarchy ne zibaawo naye ffe tugenda okumaliriza nga ebyo tebiriiwo ensonga lwaki tugwa mu nsobi ezo nti PR public relations bwe bamuteesa ekirowoozo ntugende tukyalire Evelyn Lagu PR department egamba kituyambirawa nti kituyamba abantu bajja kumanya nti ssente ze batuwa tuddizaako ku bantu naye waliwo etteeka eri protecting omulwadde n'omwana bw'ogenda okuwaayo ebintu mu baana ndowooza obimanyi tebakukkiriza bakwata ku kamera oiva macho owaddeyo privacy yaabwe engeri gye bali baana bato tebakukkiriza bakwata n'anfaanana gye babafaananamu kakati naawo agenze okulaba omulwadde there are many ways okumanyisa omuntu ono nti nagenze n'endaba omulwadde nga tomumuwadde mu nfaanana gy'afaananamu nti PR akugamba kigenda ku diverting omuntu kimujje gwe ku buyambi bwe wataddeyo atandika otunuulira omulwadde bw'anaamala omutunuulira amusaasire then ajja kwebuuza lwaki bamutuwadde ng'afaanana bw'atyo kati question yawo neebeera yandikoze atya kuba the biggest challenge most people have until recently abantu baali bagala Shiba tayamba Rema tayamba biki then somehow abantu ne batandika nga okwogera abeereyo ng'ayisawo no nebbanga n'agamba nze gundi Shiba yannyambako baati Rema lumu yannyambako baati naye nga mu lockdown buli omu yali abuuza abantu bano baliwa
teeka wansi mu buntu before nga tonnagenda mu bantu osooka n'oba n'obuntu. Humanity comes before people or numbers. Nti Spice abantu bajja kugamba toyambye Ivriniragu. Ne Ivriniragu ayina omwana ali fit okutunula mu kamera n'omukuba ebifaananyi n'ayogera ku lwa maama we. Ontegedde singa sente ezo wabadde oziweereza ku akawunti nga Ivriniragu tugeza ali munda bamukolako operation kyogamba waligenzeeyo ne weekubya naye nga bamukolako operation. There are people bamwetoolodde wali Ivriniragu ayina abajjanjabi. Usobola ogenda n'omulaba ne munyumya then bwe mufuluma wano n'ogamba yogerako eri abantu bannange yatwagala kwebaza Spice Diana azze mama gyali munda eyo embeera si nnungi naye Spice Diana azze then Spice n'atunyumizaako munnange mbadde walagu era ali bwati ne bwati. You move on. Bwe tugenda mu kkomero okulaba abasibe kyogamba twekwata nabo mu video essimu zikoma ku geeti. There is a way you inform people nti nva kulaba musibe. Ontegedde kati n'omulwadde ayina abamwogerera. PR tekukkiriza kumuleeta tigwe bw'okwata akaana akafaanana nga bwe kafaananye n'okateeka mu kamera omenya amateeka ag'obuntu nti Ragu ekyo kifaananyi kye wamuteereddeyo kigenda kusigala ku internet for the rest of her life. Kakati gwe future ye ni case awo nyo giprotectinze otya enfaanana ye kubanga ba celebrities tutunda nfaanana era kyovula ebifaananyi by'olubuto tebatera bituwa. Afaanana obulungi yabituwa. Afaanana obinga olubuto lumusisesse tabituwa. Atuwa era bamala mukolako makeup bulungi nnyo najja. Walabye Sirindiyoni engeri gy'afaananamu. Ye yakyekoledde ng'omuntu ne yeeteekayo kimu. Kyakubiri tolowooza nti niyo life bw'ati ate bw'afaanana naye kaafaanana na bubi nnyo n'okusinga bye bamutuwadde naye baasobodde okumusikasika ne bamuleeta paka ku mbeera ye bamutuweredde. So as omuyimbi yenna ayamba humanity comes before publicity, comes before anything. So konoonye ngenda kuyamba Kasuku ono naali mu mbeera ki embeera gy'ali mwejja mu bantu nti tejja ayina waani amwetoolodde omwogezi we wabeerawo family member tosobola kunga nti Ivriniragu talinawo family member. So I agree with abantu abanenyeza Spice Diana nti however much Basude yayimba n'agamba oyinza okukola ekintu okulumya gundi n'okwomekereza ng'oyambye muyambe oba osobola okukola ekintu okumuyamba alina okwomekereza ng'olumizza mulumye. Ontegedde. So abantu abali mu industry yaffe eno mu benchmarking ku companies engeri gye zikolamu emirimu nti naawe you a company you a producer you produce music atundibwa bw'amala okutundibwa olina era bakusiba amateeka agasiba nanyini company nawe ge gakusiba. CBS bw'ogisasula sente n'etakuba bulango bw'ogitwala mu kkooti naye bakusasula sente n'otayimba mugenda mu kkooti. Samateeka agatufuga mu business ge gamu. Kakati naawe ddayo omanye PR bamukola batya. Kyekintu ekikyasinza otutawaanya mu industry eno. PR department tewali. Omuntu asobola okujja for example ndabyeko clips Mayinja ng'agamba yagenze kulaba ku family ye akomawo. Omu ku bayimbi be bayimbanga nabedda yo lwamutunuza mu kamera Mayinja yagenze kusoma era Mayinja abamunenya okugenda era Mayinja yagenze kusoma. Kakati nengamba enengalabi eno kiki ekigenda mu maaso. Mayinja ayogera kirala ne bano bo nawo oyogera kirala. Sooka ogambe kigambo no comment it applies to everyone. Yebakuba yagamba kwefu gye baleko wamma Kasuku akoze omukolo gw'okuwasa bamwanjudde olw'okuba nze kwefu tekinkakatako kukkiriza kuwandowooza yange. Nsooka ne mugamba waye kansooke nkuddire nenkuba ku nnamba ya Kasuku bwe yatagikwata nenkuba ku ya Sendi nenkuba ku ya Jenkins bwe nkubira abamwetoolodde nga tebapiikinga boddamu nonkubira gamba Kasuku wenjogeredde wenkubidde simu takwata naye bwe nkyagazalinga information nja kuddira dani gwe kunkubira nva namutulo twange olw'okuba kamera zajja owaye Kasuku wamma bamwanjudde Kasuku bamwanjudde ng'omusajja atuuse balina omwanjula n'oyogera ebintu bigenda okujja after 2 days nga Kasuku yadde akwata video na Chosen Beck. Kati credibility ye sigalawa. So ebyo byonna muyina otandika obisoma. PR department eyo nkulu nnyo intention yabadde nnungi
but nomaliriza ngo ogiye mu mwala obwato bufa magoba so eryato liri yafudde wali mu sawa y'okugoba. Abantu bangi bavuddeyo gamba nti Spice agabira mu kamera. Kiri necessary sometimes nga bwe gambye sometimes kiri necessary okugabira mu kamera because you a public figure. It is very much necessary. Abantu for PR abantu ba corporate social responsibility ne companies zonna zikolera ebintu CBS bwe begenza okusiiga bwe mwabadde mukuza emyaka 7 egyatwezimbe. You had to involve cameras for public relations, for promotion. Nti ekikozesa corporate social responsibility to promote. Bosiga bogenda ne musiga ze black crossing kamera zirina okubaawo. Bwe mugenda nga mulwanirira okutonde bwensi kamera zirina okubaawo for promotion because Spice Dana is a company. Etunda music waayo asinga kustunuulira nnyo nkwatagana ye n'abantu buli kyakola agula sympathy mu bantu kati abayina okugabira mu kamera wabula there are buttons z'olina okunyiga n'omanya nti kiro tugenda okukikola naye ate tulimiti zaakyo zikoma wano kikiri roja alina okuddayo n'akisoma oba the employee PR person bwe mba temukisobola ne mu employing omuntu nga yo bwe bukugu bwe nga n'ekifaananyi kyemugenda nze nalaba wano gundi Waikibenda is one of the most respected people mu industry muno ensonga ki baali bamuwadde n'okukulembera banne ne simanyi mutwe gwe gwamuweereza gutya n'atufulumiza ekifaananyi ng'atudde ku toilet ng'obutuuliro buli bweru ku stage ye ne music gwakuba nga wali oyise ku audience eri serious n'ogituuza mu Serena PR kulagira tosobola fulumya kifaananyi ng'otudde ku toilet bw'obeera nga gwe lekewo linnya kinnewo mayisa nakoowa entalo waliwo abayimbi abatali serious bali mu bivulu bya 2000 13 gwe ne bw'otula ku toilet it is okay naye ku kaliba ya Waikibenda ne argument zateeka ku Twitter eziri informed and corporate ne corporate company ja heading mpaka records lwaki obofulubye ekifaananyi ng'oli bwerere otudde ku toilet lumu yali Molisikiri yafulumyako ekifaananyi ngali oba yali mu kinaabiro ngamba kakati bana abaana emitwe gibaweereza giti you are not that ontegedde you are not that ng'otudde ku toilet audience yosooka n'ogipima audience yange kikaaki yensonga lwaki ne lyrics z'oba ogenda okuteeka mu luyimba lwo osooka n'opima n'ogaba abantu kikaaki which people do I attract osobola biteekamu osobola ofulumya ebifaananyi byo ng'oli bwerere bw'oba gwe yani ono omwana eyava ewa Kenzo Pia Pounds ng'oweyambule kola byoyagala bw'oba yani ono omuwala yadde n'amabeere agabadde out mu show ya Misaki jazimini gwe jangu nga amabeere gali bweru weetoolole isamu drive because that is you ne mulimu abantu nga balina ekitiibwa kye bazze bakolektinga ng'olina abantu gw'obalaga abantu si be bakutuma obeere kyoli gwe kibalaga nti nze kwefu ndi kino ndi wa kitiibwa kati ne bakutwalira awo bw'okola ekiri contrary ebivumo ne bijja ojja kwebuza lwaki oli tebamuvuma kuba ye teyabalaga nti ali eggwe ekyo ky'obalaze so Waikibenda wabalaga nti gwe oli musajja wa kitiibwa ebintu byeyogera bya kitiibwa era n'abantu audience yo yakuserena n'obayita then baba babuuza omusajja abadde ki so n'ow'okwepiica ye tebamuyinaako buzibu okwepiica amuyinako buzibu era asobola okukola video nga gye yakoze eyasembyeyo ng'avuma kapakaati ekigambo ekinene he can walk away with it gomanyi kye yamuganda ebyo ebigambo byamwogera ng'ali mu kamera nakyogera he can walk away with it because that is him era ne music we bw'atyo teri amuyinako buzibu era nze boyi wange ontegedde he does disappointing mu mbeera eyo naye gwatuvuga ng'otuzze eno mu butuukirivu bw'otuuka at a certain moment n'otendewalirwa n'oweta n'otandika all of a sudden drastically n'oweta amigo giba gijja kuyitako so PR department is very much important n'okumanya wetulaga ne musoma embeera wetulaga kyeva abazungu baba bagutwala ng'omulimu baba ne advance teams ezijja ne zikola reconnaissance
wano wetulaga okitegedde kwa bo bagutwala ngaki nga mulimu naye ffe abayimbi ffe byaffe bya piga twende kati omaliriza okoledde ensobi so nga ate intention yo bw'oginnyonnyola eba ntuufu naye ogenda okumaliriza ng'ogiyiye mwala. I've wanted to have this discussion especially for enlightenment. Abantu bangi babadde babuuza nti yes kati bino byonna bibaddewo naye omuyimbi yandikoze atya so n'otuwa solution nti kati nga ku kyalagu bandiyise omwana we n'ayogera ne batalagalago mu mbeere naye lagu yagambye nti atakiinaako buzibu spice y'omu ku bantu abasinze omuyambe ennyo anti kati lagu waliwo gye bayita induced speech induced speech nga toyina kyakkola kati lagu mu mbeera mwali oyagala agambe ekisebo era speech ye waali awo tavaako hadithi mu nsonga ezo kubanga talina optioni tasobola kwogera otherwise nga mubobere waka ng'embeera olaba kunyigirizaamu nenge bakoze mne omwami ali atya mwami yali mulungi temumulaba waneeno sebo mwami yogerako n'abantu kati n'eddakiika nga 3 omwami n'abaako naye nga bwe mudde eno owulira ennabo nga nja kikuba otwalako lumu waliwo okuziika kwe bannyumiza omusajja yafa kakati bw'amala okufa ne bamuteekaawo mu kofiri abogezi ne bajja ne batandika okwogera abasebo ne bannyabo tufiiriddwa omusajja abadde afaayo eri abantu omusajja abadde mukazi we namwandu kyava ayita omu kubaalaga genda okebere mu kofini oba tikitammwe eddala yalimu kuba ebigambo bye boogera tebikwatagana na musajja gwe mbadde mmanyi mugende musooke mukeberemu era omwana n'agenda n'abikkula naye aga ddala yalimu naga kati bano be baliko ekikyamu kubyeboogera because wayitasobola byogera so kati lagu mumuleke kuba buli ekijja kati akyetaaga ne kakiri eri ggwe okumusalirawo because embeera gy'alimu teyeesalirawo kiri eri ggwe okumusalirawo n'olowooza ku future n'olowooza ku present n'olowooza ku famire ye n'olowooza ni ku bantu abalaba ekifaananyi ekyo n'ogamba kino kyo kamusalirewo bwe nti naye lagu yeetaaga buyambi nnyo abantu abali abajja kyabisobola omuyamba kubanga ngambye kati ali kiruddu permanently mbeera si nnungi ate ekizibu bwe kyava lagu embeera egaanye nnyo okutereera abantu ne bakoowa nti almost buli kintu bakikoze naye embeera eyongera kuganda kakati buli gye yeetooloola dda aba yeetooloddeyo buli option agikozesezza ey'ebivulu eya kawooshi eyaba nyina nsobola okugamba nsobola okuteebereza nti buli muntu mugabi wa buyambi mu Kampala wano lagu ayina okuba nga amukubiddeko kati challenge gy'ayina kakati bwe byagaana byonna n'agaana okuwona n'asalawo lwampaka adde mu haso nze mbadde nga musanga mu bivulu nga nze stage manager n'owulira ennaku n'ogamba abayimbi nsaba mulindeko lagu ayimba agende n'ayimba abantu ne bajja ne bamufuuwa ze bamufuuye n'agenda kati empewo eyo jjukira talina mmotoka twali naye ku kivulu ekisembyeyo kwe nasembye okumulaba ku kivulu kya Shiba ne Kenzo ekibadde ebweyogerere yajja n'empusaawa ziri 5 empewo kakati talwestinze ng'omuntu omulwadde asigadde ahasolinga kati bimu kubyongedde okunafuya omubiri gwe kuba ate bw'ataakole ate era ogenda okumaliriza nga talina waakulya kyekiri kyekituzaayo bujjo kitubagamba nti we need copyright as soon as yesterday so that omuntu ne waba atuuse mu mbeera eyo music wala gwakyazanya bakyamuzanya ku zi radio bakyamuzanya everywhere naye nga asobola okuba nga akyasobola okunoga ku busente obwo so here and there ne bumubeezawo nga tolina kutunuulira mulyango na stage because at a certain point omulyango guggwawo ontegedde ensonga si nnyangu but I hope there are a few takeaways gwali eyo abasobola okuyamba lagu you can always reach out to her naye naawe omuyimbi ali eyo ofune kyoyiga nti tekyetaagisa buli kimu kubeera mu kamera oba mu ngeri gwe gyoyagala kikole kibeere Kwefulukuta akuwadde other options zosobola okubeera nti oyitamu okulaba nti ate abantu bategeera nti
ya toli mugumu bugumu naye ate oyamba abantu naye maye kisesa ne bwoba togabidde mu kamera sigamba ati I'm not contradicting myself nkuwayo option endala nti waliwo omuntu yajja okugamba nti nze tola nti bonna babyogera nze music wange n'ekuyamba kwange bigenda kubeera totale parallel byenyamba tebiyamba music yeyambe ne byenyamba byeyambe munanga ate certain point oluvuvu mu lujja kutandika okutambula nti neba negundi ayamba gundi ayamba boyambi bwe nyini bajja kuwalizibwa okwogera kugamba ne bannaye abagundi bamukuba nnyo nti tayamba nife bayambye wetu likidavamu bantu bajja kuva nze yanyamba zenanyamba nawe nanyamba bo bennyini bajja kujja boogere okuyamba omuze gulinga bulaba siriimu taso okubeera munda nene bw'omuzibirayo si siriimu kanguyite mukwano kalinga kawoowo nti ne bw'okazibira akafuna we kayita kati bw'onooyamba abantu abangi waliwo omuntu wano gwe bagamba tayamba si mugumu nnyo ku sete mugumu nnyo n'ogenda okulira mu mpolampola nze yamperera fees nampa sente zakola kino nampa kakati kizibu nga ddala genuine lw'oyamba kizibu okubulirayo kizibu abantu mulimu abantu abali arrogant mu kamera wano naye oge omuntu n'omusange yonagamba ati omusajja oyo ensi yodde bwogerako so eyo naye option eri awo gosobola osalawo n'ogamba nti nze ebbanga lyonna sijja kujja kabwogere batya nti ndi mugumu kankole ki at a certain point they will be surprised. Yep. Yeah, man. Nkyalire Dr. Kwefu tulina ke tubadde tuleseeyo. Yeah? Akaliwa aka Noordeen nali njogera naawe nonga Kasuku njagala Noordeen muskulinge mukko katidi Noordeen estera kufuna nnyo masimu g'abantu naye baaba mwampisaamu eggaali ne ŋŋamba naye bannange kiki kyo ne ntwala obudde bwange ne ŋŋamba omanyi nze mu bulamu bw'ensi eno kintu kimu kyenzikiriza you have to be open to criticism naddala singa obeera mu public eye ne information yonna gy'oba otadde mu public ebeera open for as long as whoever is criticizing is basing on facts and on principle oyo omuntu simuyinaako obuzibu era lwaki Noordeen I want ye mulundi ogusoose by the way to retaliate to someone because he was very calm and he put his reasons on table. Otherwise omuntu bwenjogera ekintu n'otandika kuvuma waliwo abantu abajja wajja ne video tannagiraba n'ateekawo oguvumo nga gunene bwe guti kati n'okebera comment n'ogaana yono omutwe gukola nti every time bw'olaba ekintu ky'otokkaanya nakyo beyond principle totandika kugamba ze singa mbeera Kasuku ng'olina kyetukaayanako nentandika okwogera ku sayizi yo nga tekikwatagana tuli ku na facts na kintu kirala kakati one Noordeen ekyasinga okunsesa like principles of analysis ezimu yazibuuka yetaaga okuddamu addemu azisomeko nga whenever you are going to analyze something osooka kukiraba n'okyekenneenya nti bwe bakugamba nti Kwefu yagambye bw'ati tokkiriza oli kukuvuga kati wavuga omusajja nga ebintu by'omuvugira kuba biteyalabye video ng'onyumiza munyumize that was wrong Uncle Noordeen video era oli bwakubira n'akugamba nti munnange gundi yagambye bw'ati omugasooka okampeereza endabeko ne muba ku sseeti omugabo manyi singeri gye sinnabiraba kansooke nja kusooka nkole ki mbirabe then I retaliate kakati ensobi nambeemu video wali omunyumiza Uncle Noordeen next time bw'oba oyina video gy'oyagala okwogerako oba ebigambo by'omuntu osooka video nodda ebbali n'osooka obiraba then n'ofuna proper wording then n'ofuna angles kiki yabadde ategeeza n'olaba facial expression n'owulira tonation byonna ebyo bisobola okukuyambako okuzza kubanga nze nsobola okubeerawo ne ŋŋamba Kasuku nti vaawo awo kakati oli bw'aba akinyumya ageraga
gwe wategedde Kwefu kye yakoze Kasuku yamugambye vaawo nnyo okusamba nja kusamba nze ne bw'oddayo n'ogamba nja kunyiganyiga bw'oddayo n'omugamba mpaka kakiripu ng'ayogera ogenda okulaba liyo yamugambye vaawo awo kakiba magnitude teyenkana oli kyaba exaggeration kakati ekyo kyali kimu kyakubiri I find it lame omuntu okudda mu discussion za one of your factors oteeka ku mmeeza waki Bobi Wine Bebe Cool noleeta show ya Mandela every time nze buli muntu wakireeta ku mmeeza ndaba ng'omuntu oyo ali shallow mu research research wise oba bit shallow every day banga lyonna nze bwe baleese ekintu ekyo ku mmeeza ekisunya ne ngamba twatuuka tutya wano. First of all show ya Mandela yaliwo ndoza yaliwo mu 2008 yali Bungereza. Show eyo this is a national newspaper. Anti omayi lwaki nakuleetedde obuntu buno nalaba akugamba kebera wano nakunyigisaamu ne ngamba sajja bamunyigisizaamu show eno giraba ono yali June 19th 2008 Bebe Cool for Mandela concert kati netujja wansi wano so much singer Bebe Cool has been contacted by Zain Group Celtel Uganda parent company to perform at former South African President Nelson Mandela's 90th birthday concert. Zain is sponsoring the concert slated for next Friday at Hyde Park in London. Kakati lwaki nkugamba nti oba shallow mu research buli muntu aludde wano musajja ngeri yaŋŋamba nti ffe twali mu kyalo buli muntu aludde wano okimanyi nti mu 2007-2008 Bobi Wine yali ku litaina ya MTN ng'ayimba kabiriiti bw'oba by then wali mu Uganda era ng'ogoberera entertainment nga bw'atambula y'emyaka Bobi Wine we yayimbira kaki kabiriiti akabiriiti kaali ka MTN ng'ali ku litaina ya MTN. There is no way ng'ono ali ku kiri there is no one teyalina ku litaina ya Zain ya Airtel gundi yali ku MTN Kamiri ne Bobi Wine kakati there is no way Zain bwe yali egenda kukubira Bobi Wine nti jangu oyimbe ewaani wa Mandela so kati that was a no contest kiringa kunenya lwaki ekyennyanja tekibuuka nonenya ekinyonyi lwaki tekiwuga okitegedde tibali bajja buzi ne baweyinga options zayaga ono tetujja mutwala lwansonga ali kuki ku MTN ne batwala ono ate ayinawo so kakati gwe bw'oŋŋamba nti ogiresenga factor mba ndabanga reasoning yo njirabanga ebeebulamu okitegedde kubanga ne bwe twatuuka South Africa bagiyise batya Hyde Park ne bwe twatuukayo nalaba omusajja akugamba wano kebera omusajja nga performinga neŋŋamba nange nja keberako ndabe performance eyo performance eyo Bebe Cool yennyini yagyeteerayo eri ku YouTube channel ye nga performinga ku gundi eyo yagamba oteekamu ki Bebe Cool Mandela yino ya 14 years ego ya dakiika 6 ne seconds 30 kakati bw'ogiteekamu ekutandikira batikita bonna bali ku stage ku dakiika zino 6 mu dakiika 6 mujjamu ennyimba mmeka ennyimba nga 2 oba 3 yayimbamu oluyimba lumu lwali lwani lulwe lwahera fire lutaaya lwe yaddamu lulwe yaluddamu tugende empola bwe yatuukayo yayimba udakiika 6 yayimbamu oluyimba luki lumu olwani olulwe nedda ssebo rendition ye eyani eyafire lutaaya thank you kakati by then omuntu yalina ennyimba
nga nyingi n'omuziki nga mungi bwe yatuuka kuwa alina okushiningira wa promoting ennyimba ezize because this platform buli otuukayo Kasuku olina kuteekayo kyowulira nti that is my best. So omusajja bwe yakebera mu best ze ng'alina okukubira omugenzi essimu kitegeeza fira babutaba bubanga teyayimba boni in Africa teyandira okubyeyo twali tuuse ku Idi agati eyo excuse eya omuntu okujjako kye kye natandise nakyo kujjako nga research wo obeera mu bulamu so toddamu giteeka ku mmeeza because tewaliwo context nga mpakazi abanalulungi nti batadde wano ono bamutadde wano asinga gwe batwala tekyaliwo eri yali company yajja yagamba nti for us this is what we want. But if someone came out to say a company like Zain felt like for you gwetwagala anti against nti kati for you gwetwagala kiba kikkirizibwa naye gwe bw'osuula ku minzaani nti baagamba ono gwe baagala kitegeeza asinga ono then nga naawe nkugirayo nti ono ne yandibadde gwe baagala assuming nti kati kuba gwe otadde mutwe gwa assumption nti waliwo okuweeyinga between the two gwe kyoyagala otulaga kati nze nkuga nti oleba bw'oba okirese nga kiri open nti bajja nagamba ono gwe twagala ekyo kiri kikkirizibwa era si debatingako naye gwe bw'okireetanga minzaani oŋŋamba nti okwakasa nti ono asinga ono gwe teekamu ono yayimba ku Mandela waawa kagamba tuddeyo ono ne bwe yandibadde nga bazze nga bakale baagala Bobi Wine lwali tebasobola mutwala era naye yali tasobola kugenda okitegedde so it is comparing two different things okitegedde nti era ne bwe twatuuka eri gwe mu muziki gw'ogamba nti gwali international what happened to his songs so kati ekyo toddamu kireeta kyakubiri omuntu yenna adebatinga the big three nga factors zo zeesigamye mu myaka 5 egisembyeyo mu performance wise ani abadde attractinga which type of audience and where obeera nawe mu Uganda leka wakajjamu nga nebigenda maaso tobimanyi you cannot compare someone who does not perform who is not allowed to perform to someone who is free to perform anywhere any day ontegedde nti gwe bw'oŋŋamba nti oli ategeka Serena then wamaanyi nnyo in the last 5 years nono n'omubuuza kale naye agitegeka abayite mba nkubuuza nga bwe yategeseewa ne bamukkiriza ekyo njagala oteekemu ogambe nti ono essaawa zino bano beevuganya bokka because ono takola ki tayimba luli twali tusobola okuteeka ku minzaani tugamba nti gwe teeka ekyaddondo ono ateeke ku Africana nego bw'oŋŋamba nti oli yategeka Serena n'ayita simanya ba VIPs bokka era show yali y'amaanyi nnyo against what ku side eno teeka yeno ogambe nti noono bwe yategeka nti saa zino osobola okugamba nti Kamili ne Bebe bali mu basobola okukonta na mu Serena kuba Kamili yali ategese ku Serena n'esika empewo then n'oteeka noono nti yategeka kakati ono ataategeka tolina bw'omuteeka ku minzaani nti we yanditegekedde tasobola kutegekawo ne audience gwe gy'omugeraageranyako nti oli yagiyita ya VIP ono essaawa zino ne bamukkiriza okugiyita audience eyo etyayo due to political reasons nti Bobi Wine talina kati bwafuna national water kugula mmeeza talina bwaleeta umeme kugula mmeeza because those are government parastatals and he's on the other side of the government. So goli mu kugeraageranya ebintu bibiri ng'onyigiriza ekimu ekitaliiwo bano bwe yamala okutegeka ku Serena n'addawa n'agenda n'ejjinja n'akolayo VIP yaayo Misaki bwe yategese Serena n'efikka yagenze Masaka n'adde Masaka n'ategekayo VIP yaayo era bazze essaawa zino yakomyewo e Kampala ali ku front page ku Sunday eno yagenze ku Derenaze e Kawanda agenda ku Big Zone show zikyatambula Manko Noordeen bwe twava ku Serena nga tumaze ba VIP baawo abembalala ba VIP
ne tukola nete yagenda ku satellite beach awo teyagenda ku satellite beach ne kuwa oba yali Kavumba dai kuddayo okebere ebyafaayo byo bulungi. So temukwata musajja myaka 5 emabega nga mugeraageranya ku achievement z'abano via performance tu ezo government okugula emmeeza emyaka bwe batuuse buli omu akisobola era kamiri ekimulemesa okutunda ebyo ebintu by'emmeeza kamiri nga bw'omumanyiye engeri gy'alina omuziki gwe nga solole gumweyimirira ye ebintu bye yalooza byekola bwekozi tamanyi kutembeeya era kamiri simusuubira nti osobola mutembeeyesa kampuni 7 nga talina byetamwa gw'omumanyi kamiri ojja muzaano omuzze wano omutwale mu byokuyagala nkoye kati kyovulaba VIPs zimutawaanya Misaki yatembeeyezza emmeeza ng'omuntu kyovula emmeeza ze zabadde nnyingi n'abantu ne bajja naye kamiri tabisobola Bebe asobola okutembeeya ate Bebe alina n'advantage endala nti abagula emmeeza bonna bali mu gavumenti era basobola okuduumirwa kati gw'oŋŋamba otya ati ofakita gy'oleese ng'ekubeera ati oli w'amaanyi nti ne president yajja kati president ne wakusaasira yajja kacyogaa ne Bobi Wine kati ekyo kimusibako nti okumanya Bobi Wine munafuta ayitanga ku president Museveni. They are on the two sides of the coin. The two sides, yeah. So Uncle Noordeen, ekyo that was lame. Serena Bobi Wine lwe yagitegekamu embaga. Abantu bebekulu bonna be yaleeta bajja ku mbaga ya Bobi Wine. Ate nga bamuwadde na ssente nnyingi okusinga ezigula emmeeza mu mbaga ya 2011. Bonna abo bonna gwe boyogerako the who is who in Kampala here. Nzo omu ku balina kaadi y'embaga era natuula nendaba the who is who in the industry. Bajja kakati oŋŋamba abantu abamuwa ssente ku mbaga yabakola kyekyo kyabanyiiza ennyo nti n'amala bayita ku Serena tebajja. But due to political reasons naawe z'omanyi obulungi takyasobola kuteekawo kivulu ku Serena. Olunaavaawo ng'omugamba nti kakati ne Kamiri amusinga yategeseddyo erugogo abategeke gavumenti ebakkirize luddawa. Sebintu ebimu olina okuteekamukko logically n'ogamba ono ekimuteesa ku Serena lwa nsonga abantu be kati baakuduumira. President yakuba essimu emu n'agamba minisita mwenna mugende muyiikeyo n'abaako gwakubira n'amugamba waaye ministry tennagula ministry ne zigula because waliwo ekivulu ekyali mu Serena awo omusajja omu ba president yaliwo tekyali kino ekya Bebe president yaliwo omusajja bamukolako interview yali muyindi. So among the songs of the artist who has been launching here today, what is your favorite song? Nagamba nze omuyimbi simumanyi. Now we heard the president is going to be here, so we've been chasing the president here there. So when they told us he's going to be here, we came so that we can get his attention. So kati wali president osuubirawo abantu abatakka wansi wa 10 nga banoonya president. Abamu nga babuza president bw'atandabeyo. Okisegedde. Kubanga naawe Kasuku oyina wosobola okubeera buli muntu abantu nga banaye baganda nembeereyo. Kasuku sajja afoyo bwana kyayinza okukola. Ajja kutuuka wali eri agambe gundi nga saamulabye. Kati abo ne babeerawo. Ontegedde. Kati njagala nga president avuddewo bw'ova ku Serena tugambe nti n'engende e Masaka. Nenjikuba nenjabya nenvaayo nenumba emukono nengenda ejjinja nengenda what happened. So nja kukkiriziganya nalabye okoze clip ne John Segawa. I agree with him. Era kyukyogera bulunaku nti Chameleone waggulu wali musically undisputed. Okitegedde wansi wano Segawa yakijjayo na bulungi nagamba music influence yekuteeka wali mu basatu nti Chameleone abadde very much influential era baagala okuyimba nga ye bangi otegedde
kati bwe tukkirira ku fact eyo yemu gomanya abantu abali mu industry abaagala okuba Bobi Wine almost buli muntu era yali ani bano bali yani sikini bani bonna bo balabe ebintu bye bakola bonna bakopa ye baagala kubeera wali eri so mbonoonya influence awo tunyina ekintu kye research gwengenze nkola ennaku zino okuva le twava mu covid abantu bali before covid abantu akabaati kali kafuusa akabaati CD yefuuse CD nze nali producer wa Kyamuka mu ddiro lyo emyaka egyo ebiri nze nali producer waayo now it was a live show nga tayinanyi live tolabikako ne tugenda bajozesaamu TV endala nekola government nekolawo bagiyita batya government bali bakiyita batya UG Connect UG Connect nakyo nekibaamu CD nekibaamu ne live abantu ne bayomba kati okuva we baggulawo olukoba lufuuse olukoba abantu baagala live era ebbaala kati etayina lukoba tonnyonnyola bantu njagala ogende otuule bulungi okole research mu mabaala gonna onoonye nnyimba ki ezisinga okuyimbibwa mu copyright kigambo kyaffe tukikozesa eyo bana abayimba ennyimba z'abannaabwe tuzikiyita copyright zeboozaamu ne baziyimba womanyire ennyimba ezaali ez'amaanyi ze nnyimba ezisinga okuyimbibwa mu copyrights njagala ogenda okole research onoonye ku nnyimba za Good Life onnyimba za Bobi Wine eza Chameleone ba Chance ba Misaki nnyimba ki bonolaba ng'omuyimbi wo mu nnyimba ezo taliimu ng'omanya toyina kye wali ogamba ggwanga ebiseera ebyo nti n'abaana tebazifaako zikwata gwe weetooloole gwe Kasuku obeera mu live saagala okanulire maaso ate maasawo njagala tudisikasinge kuleeta tudisikasinge issue ya live band eyo etandise okulya ennyo bano ate abakuba copyright ate kati bakola nnyo singa bannannyini nnyimba anti ekyo kikyetaaga nankya lwaki bakola nnyo okusinga bannannyini nnyimba genda obuuze nannyini luyimba yasembadde oddukola lihaaso bonna genda obanoonye wano abayimbi abakola lihaaso babalira ku ngalo kati kyova omupangisa n'akusaba $5,000,000 ku mbaga ajja akola oluyimba lwe live n'atuuka odduyimba ng'ate ebigambo ebimu tabijjukira n'atuuka nga ne waayingirira takyajjukirawo nga ne wali emirere takyajjukirawo because bakubye akabaati kaafuuka akabaati bano abayimba copyright abaziddamu bo baziwa obudde engeri gye biri kwe bali ate bo ba live bbanga lyonna ne baziwuliriza nnyo nooti ne bazituusa ne beentertaininga ne babeerawo ku mbaga bo tebapapa bwe bajja ne baseetinga ne bakusaba $3,000,000 baseetinga embaga etandika ku ssaawa 8 bo ku nnya weebali ne baseetinga ne bakubira session esooka nga abagole tebannajja bwe bamaliriza DJ n'akubawo abagole ne bayingira mu kulya ne bakubira session ya ssaawa nnamba nga etuuse bulungi nnyo kuba sound bagiwadde obudde ennyimba bazimanyi ne bawummula ne bakomawo mu session esembayo nga tugaba ebirabo endongo n'ekaaba kakati gwe naawe mbuulira oyina emiliyoni zo 4 oziwa omuyimbi agenda okujja kuyimbira ennyimba 3 4 adduka agende oba onaagenda obbakwata bonna katogo omukolo mulamba ng'ate abiyimba n'abituusa n'abiggusa ontegedde so bano they need to go back to the roots nti buli muntu era kyova olaba Kenzo oyo performance ye live wise improving day by day nze Kenzo gwe nalaba emyaka ku katikati ku show yasooka ne Kenzo aliwo kati ku live improvement ya live yaje kuba dwansonga yafuna abaana era bw'obasanga basookuga nti oyo wa bandi ya Kenzo kitegeeza they rehearse bakola nnyo rehearsal n'ogenda ku lutalo naye ayina bandi rehearsal ze simanyi schedule ye
nesima wabali hasinga ekyo siinaako bukakafu. Ani omulala alina bandi Misachi yafuna abaana abamukubidde abaana yebateeka ku liteyina abo baana be bagenda ne bakuba ebyeyo babagula mu bandi ez'enjawulo naye bw'abaawo n'omulimu be bamukubira kyova bashoye tebafunye buzibu gikuba because babadde kyekyabo kyo kye bakuba. The rest ani omulala awo gwe neerabidde the rest mujaminga bujamizi otuuka obuuza ani aliwo ani eddawaawo okisegedde so kinsobola kibali kati batuuse okubalyako ssente zammwe kwakati ezowulira bandi night abeeka Quintet bandi Genius Pause bandi je bandi waliwo twinene yoku front page gye tubambulirwa akuna front jazz bandi weziri nga you don't need the real artist kuba real artist agenda kujja nga ate n'oluyimba talujjukira ontege awo kai wagenda obuzibu paka nga mmwe muzzeeyo kakati kiri kye mbadde nkugamba nti gwe yenna ayagala okukakasa ennyimba ezaali ez'amaanyi by then gwe genda onoonye ennyimba ezikubwa bandi zeezo nnyimba ki ze basinga okukuba n'eziriko kati tebazikuba kyokka ng'olowooza nti zisasamaza era kweziri niwe bazikuba gwe genda obanoonye obagambe lwaki ku nnyimba z'abayimbi baffe abaliwo temuzikuba bwe bazikuba sibeeraawo nk'abantu tebazifiiringa ontegedde so eyo nayo point of reflection you need to reflect on that Uncle Noordeen ontegedde so binalaba ebisigadde twongeremu ku research bannange kituyisa kwefulukuta we don't lanka tetwabba nzibe you sit down and read actually kino kigende eri mwenna ba analyzers ba critics take time and read mugenda ne mwogera ebintu wali mmwe omuntu nobeera ku eno YouTube neri day in day out okala you need to oyina okuddako emabega kuba abantu betubuulira bano balowooza bo bamanyi ffe tusinga okutegeera kati gwe bw'oyogera ekintu nga tekiriiko bwino naddala ng'oli muntu wawe bw'ekitiibwa mu society baggwamu amaanyi so bw'oteebulwa omulimu gwo bw'okitwekinga nti you are just an announcer ekyo tekikuyinaako buzibu naye buli lwejjayo n'ogamba nti ngenda kubeera kukola analysis kubeera critique make sure oyina ebintu bingi kati ndaba aboogera ku federation buli muntu federation abamanyi ekigambo federation kyekitegeeza nekyekitageeza n'omubuuza gwe federation ogikuba on which grounds bo bawoza kimu bagenda funa sente gundi oyo bagenda funa sente mubbi kati agiwagira n'omubuuza gwe ogiwagira on which grounds nabo balyeko nga teri asobola kuwa kintu ky'ogamba nti kyekino nze mbawagenda kulyako era omuntu kuba gwe yandibadde agikuba wandisose n'obabuuza mwabakola federation what is a federation nti federation is a collection of associations kati n'obabuuza muyina associations mmeka nga tebalinaamu awo n'obagalamiza nezivuga nti you cannot federate nga temuyina associations ye wuma association ye kamuta kadongo kamu association be bakubi ba instrumentalists associations be ba producers bayina association yaabwe ba songwriters ba association be ba promoters whoever ali mu ndongo n'abanga aleta association ne mu federatinga waggulu era leadership ya federation nebeerako bano abavudde muki mu association ez'enjawulo kati n'obabuuza mwabali waggulu ku leadership mwe mukulira associations ki kati awo naye wa federation tajja kulumba kuba omubuuzizza kibuuzo kyetaaga kuddamu si kuvuma era bw'akola kiripu nga akuvuma abantu bamulabanga atategeera kati kyo kyokka ekibuuzo oli bw'amala okukiddamu kubanga nze tolina bw'oŋŋamba singa tuba tukayanira omwana omuntu najja naŋŋamba omwana wa Kasuku si wa Kasuku namuzaala mu Kasuku the moment Kasuku lwakkiriza n'agamba nti ye omukazi nabeerako naye mu buliri
afa abasajja abakulu tuba tuvaawo nga tugamba kati ekyo kisoboka okuba ng'omwana waani wa Kasuku kyolina okuwakanya ennyo okuwakabirako tiza omukazi simumanyi simulabanga nako naye kasita okkiriza nti nani mulabyeko ng'ali bwereere afa abasajja abakulu nga tukola nti abanaye ffe katudde ensonga ezo basobola ozoogeramu abantu babiri ne bazimaliriza. Thank you very much. Kakati ne wano gwe kasita kikulema kino kitegeeza federation nfu kati biri ebisigadde byonna buli muntu akkirizibwa okugamba nti mwazze kulya mwazze kukola kino kubanga emisingi egikola federation temugirinaawo kyemuva muvuma abantu buli ayogerako ne muvuma ne mukola kino kiri ekibuzo kibalemye okutta. So there is no federation if there is no association. So kati kasente woga nti akasente kajja bantu bali kasente kaabwe because there ebintu byabwe bye bagobako biri genuine bitegerekeka naye kibi nnyo Kasuku mukazi w'okugamba nti genuine le noonya mmere tokyalina sente noonya mmere nange nkulabirire n'abaana ne sente nyenda wa neighbor yazimpa osobola okikkiriza tosobola. So motive esobola okubanga ntuufu naye nga process ki nfu kati ne b'oyamba mumaliriza tobayambye kuba tebaagala bayambiramu eyo process. Kakati buli muntu akola analysis eyo mpitiddeyo buyitizi federation yabwe siyagala gyogerako bantu baleke bakole ebintu byabwe naye buli muntu atunula mu maaso ga kamera tugatteko kusomako obenchmarking bw'oba ogenda okuanalyzinga federation y'abano onoonye federation y'omu America yeekola etya obabuulire nti abakulira federation y'omu America basoma management musajja yabisoma abimanyi bulungi nnyo ayina diguli mu kino ayina diguli mu kino mwabammwe they are just singers management wise tebasobola ensonga lwaki they will never unite because ebibaawula bingi kubibagatta ekibagatta kiri kimu nti bonna bayimbi teriyo kirala kibagatta ebibaawula biki era n'otunula n'okuba toki mu future ya federation eriki nti future tegenda beyond that money ze basuubira nti lwaki nti waliwo kye tuyita common law okimanyi omusango omukadde gwe gusala muki president so zitunulako zizisala empya nti association zonna ezibaddewo zifiiriddewa nti zibadde z'amaanyi nga sente tezinnajja zonna sente kasazize nezidde okunywa. Twalina wano NPA National Promoters Association yali y'amaanyi eyo emboozi tujja gikwatako olunaku olulala twadde tulinga abawunzika ne tujjukira ne tugaa nti ate tujja kubaleka Uncle Noordeen yagamba bw'ati so Noordeen I respect you omu ku basajja abaludde wano naye tokkirizanga bwagazi kusinga bakita batya omukwano okubika facts never allow love to overshadow facts tiloli ne wabataatawo mulimu byotuna n'ogamba ekyo kakati nze ebbanga linabeera Bobi Wine kyali wange naye bwe kituuka wano mu analysis I support him on principle and on facts kukyomanyi nti akisobola oba yakikola because manyi history judges and history teyerabira omuntu nja kwogera n'ekintu adde yakikebere so tokkiriza bw'oba oli gagamerian ng'oba kulina ebakutadde toyogeza mukwano yogeza facts kubanga nange kennyini waliwo buli muntu bwave Kasuku buli ova ewuwo oba omanyi nti wanyumye waliwo lwovayo ng'omanyi si sewanyumye era omuntu wabuzaga Kasuku osabudde ekipale era osirika noga embwene abasajja bano mpale eno nkadde yonna esiwuuse yadde kala apagira naye ndaba nga ate gyanteereddemu wakati bino ebya Zeini twali bireese disi nga temwaleese ne tukawuzi ti mu nnyimba ezaaliwo zonna sajja amala eddakiika 3 nga tannayimba ku ddakiika 63 teyaziyimba yazoogeramu bwogezi bigambo bye n'ayimbako eddakiika zaali kuba singa yayimba okusukkawo sisuubira nti kiripu yandigitemeddekaawo
kiripu ye yagyeterayo naye genda ogibuze kitegeeza fire lutaaya abakubanga mu bulamu bw'ensi eno teyabeerawo. Mubeere bulungi mweraba.